Butere telefone yaffe omulungi wasotya kasenti wase bulungi akasana kavuddeyo wano bitundu bye Nansana ekibuga Nansana kyakira ddala gwabayingira ekibuga kati wano wenyimiridde bana baveno baba yingira kibuga kati abaveeri baba genda side ze Wakiso ne Hoima Road ogenda maaso ejo bogenda weewaawo nakolwa leero Tabula Property Services Limited bakutegeeza nti drive badegenda maaso Tabula egabudde emyezi ebiri wajinda babwe pa okuva December January tubade akazanyo kagenda mu maaso olwaleero tugenda okulaba na mukisa abenjawulo tukuteza banafa batabula balina properties ezenjawulo mu bitundu ebyenjawulo ate gwagamba nti ze nakasente katono nakasente akasookerwako muganda wange ngoyagala plot omwaka guno fuke Land Road banafe batabula Property Services webali wane Nansana wensinzi dali no wenyimirira wano wetugambe Nansana kino kyekizimbe kuba yimiri office gagadde weziri wetugenda okwatira akazannyo wano wansi gwali ewaka Tereza telefina yo bwebanga network badde vaavaako ng'ate wetaba mu kazannyo kano tugenda kukubira essimu olunaku olwaleero omuwanguzi waffe otubuulire embeera gy'ogenda okubanga owulira ate ng'ofuuse Land Road omwaka 2024 n'emyaka eginaddirira nga bw'ate guno omwaka olina okutandika osolooza ku bapangisa abo ng'oli banafe abatabula properties weewaawo essaawa zino njaba nkutwalire ddala wano ku mmeeza oba tugambe emmeeza eri eno gye bayita emmeeza entukuvu y'omuwanguzi olunaku olwaleero ttiimu Tabula egabudde bonna baatudde dda nange ndowooza nzire ku ludda luno nsemberera omukulu ono n'atuula butuuzi wano bampeyo katebe omukulu wasuza otya butereevu telefone yaffe nasuza bulungi ssebo wasobola no ssebo bitambula bitya bitambula bulungi nnyo wano ku Tabula Properties emyezi ebiri wajindaba nga tuli mu kazannyo kituufu ddala bitambudde bulungi nnyo n'okusinza ku season ewedde okuva twatandika mu mwezi in fact gwali gwa October bitambudde bulungi nnyo abantu batuwagidde bajjumbidde akazannyo kano akatabula egabudde era olunaku lw'olwaleero tuliwo okulonda akalulu tulabe na mukisa ki agenda okulonda akalulu tumuwe ekyapa nga bwe twasuubiza agenda akalulu ako omuntu atulaba yandyebuuziza Tabula omunnyonnyola ekifaananyi ekyawamu Tabula be baliwa mu ddakiika ntono ddene tugende mpozi seyanjudde erinnya Muteesa Ronald nga nze director wa Tabula Property Services Nansana tusangibwa wano ku masitowa Nansana nga bwe tubagamba bulijjo ku kizimbe kyolabye waggulu awo tutunda ttaka n'amayumba ku nguudo ez'enjawulo ezifuluma ekibuga tukola ku biwandiiko eby'amataka n'ebirala tukuba pulaani z'amayumba tuzimba amayumba n'ebirala essebo ayagala otwegatako atufuna ku namba ki nga tetunagenda eno atwegatako director gwaba tusomere namba tugende kalulu kyemanya ali ku telefone essaawa zino wategese dda wogenda okukolera party after party anti akalulu kali wano enamba eri 0701 94 20 03 0701 94 20 03 essebo kwebaza emyaka esatu nga tuli fenna ate ng'obadde sponsor mulungi nnyo program sumulula mwebale giteekamu akasimbi baba nammwe mwebale kukolaganika nammwe naddala terefayina ey'obwajjajja tulina ogiwagira wano wetugenda essebo kino kyekyapa kyatuuse dda eri anaakiwangula ate ekyapa kyekino ekifaanana kiwera fuuti 5 ku 10 oba desimolozi 12 5 ku 10 ene transfer yakyo bw'okiwangula ofuna transfer yakyo kati kyali manya ga kampani deni oluba bwakiwangula nga kireka manya ge atwala kyapa kwestate eno nga bw'ogiraba gaggadde era esangibwa Kaloke namayumba okuva ku kolasi kilometers 2 okutuuka weeri era kuliko enkulaakulana era nga boolaba bagijjumbidde nnyo abantu omuwanguzi waffe agenda kutwala ploti enamba eno zebatutte ezo kati eno ekyaliwo era twagirekawo nga ya client aliwangula eri ku mugguukiriro abasookera ddala wakulaakulanye nnyo
Segedde. Kati awangula gyatwala. Kati awangula gyatwala olunaku lw'olwaleero. Ate kulwiseeyo. Omulabi omulungi ali ku terefayini yaffe ndowooza tuyimiryeko waggulu. Tugenda kuba nze nonda akalulu. Gwokyanga n'olonda. Ngenda kyanga akalulu kano. Birimu obwerufu. Bibeeramu. Gwokyanga era gwolonze yabeera omuwanguzi. Nze atalina owaaye omuntu yandyebuuzizza twatuuse tutya ku bululu buno abali muno mwabalonze mutya? Kati abali muno condition yali nti osasula ebitundu 5 ku 100 ne tukuwa kuponi n'oyingira mu kalulu. Ate era kwaliko n'ebirabo ebirala betwagabirangawo nga gift hamper n'ekikapu ekijjudde ebya saavu ebya sekukulu twabigabanga ne seminti n'ebirala ebyo bifunirangawo. Then kana akalulu kabadde kafundikira akalulu kano lesebo promotion eno kafundikira byonna kafundikira promotion eno ey'olwaleero. Ate kyolina okumanya promotion eno yakubiri n'omulundi oguwedde season 2 era twagaba ekyapa era wano mu studio esebo. Kakati essaawa zino omuntu atulaba nze nina okunyeenyamu bwe katugwonyeenya kale labanza atalina poloti ngenda gaba poloti atalina poloti naye zikyeddi wonna wobojjidde olugi lugule tulina essex buli luguudo lwonna lweyagala. Kati katugambe njagala milioni 10 nsooka nyinza okuwaako nga mmeka zotandika nazo kasatukkanya ffe nga tukuwa ebbanga eggere tukwatako kibanja mpola esebo. Muno munansana tulinamu ku poloti mwezi linnyo ssebo eza tabula bwetugamba bugambi nti oyagala sayizi bweti mu ssente bwe ziti nga tugikusimba munansana wano wano munansana wano njagala kukuba okuno esebo kweziri. Omulabi atulabe olunaku olwaleero tuli mu kazanyo kaffe akatabula egabudde season 2 olunaku olwaleero omuwanguzi mu bawanguzi bonna omunamukisa agenda okuba nga alondebwa wano tumukubira essimu ndowooza kagulawo katya leka nkeggulirewo banagamba ate era yakaguddewo. Kakati wano we tuli tulondamu muwanguzi munamukisa olunaku olwaleero agenda owangula 5 ku 10 ng'eriko n'ekyapa olunaku olwaleero. Ndowooza nzijemu akalulu leka nzijemu nekano akali eno mu nsonda oba kano akanonde bulonzi munamukisa olunaku olwaleero akalulu konkalonze esimu weeri tugenda mukubira olunaku olwaleero. Munamukisa olunaku olwaleero bamuyise atusaasira Babula namba ye tetugenda giraga nnyo tetwagala kulaga nnyo namba ya simu esimu eriwo tukubire Babula ali ku leka tugiwandiike wano bafere babeereyo balinze musome tosowandiika namba musajja oyagala kugira namba ya simu tukubire Babula tulabe ensonga zino nga tumuwa poloti munamukisa banaye n'otakwata simu simanyi nakumanya banange ate bw'atagikwabe batakwata bonna ndowooza omukisa gudde erinze kale tuli mukubira Babula atusaasira yagula poloti esimu yino eyitamu bannange kwata essimu Babula kwata essimu. Hello Babula. Yes, hello. Wasuza otya mukwano? Hello Babula akoze atya? Babula ompulira mukwano? Nziramu nti ompulira oba ali ku TV asooka kwewulira okuwulira ssebo kati amanya bampita divorce okuva ku BBS telefine eyaffe nga nsinzidde wano ku Tabula Property Services enansana bale kuwagira Tabula Property Services obadde kasoma mulungi nnyo webale nakwetaba mu kazanyo kaffe katabula egabudde olunaku olwaleero nangirira Babula atusaasira ng'omuwanguzi wa Tabula egabudde season 2 wewangulidde poloti 5 ku 10
Bannange mukama wanga mulungi. Leka nkuwe munnange mukama wange okuva mu Tabula akunnyonnyole naye ng'owulira otya? Mponye n'okuwona mbadde mulwadde naye mpulira mponye. Toko okube mukundulwa okulaga nti owonye. Kyekyo gemaanyi nga Tabula ne Bidyo Serefine mukama wange sooka onnyonnyole omukyalo ono. Olunaku olwaleero. Mukyala Babula. Ono director owa Tabula. Nkuyozaayoza olw'obuwanguzi obw'ekyapa kino mu kazannyo kaffe akatabula egabudde. Weebale kutuwagira era nga bwe twagamba nti bwe tusuubiza tutuukiriza. So ekyapa kyo bwe kiri wano tugenda kutegeeza olunaku lw'onookinona. Era ojja kubeera live ku lunaku olwo nga ekyapa ekyo kinona ku TV nga tukikuwa. Naye nga tukwebaza otuwagira tojjanga okwo. Weewaawo. Babula soko tenkoko eryawo tugenda kuddira naye ng'ekyapa kyo weekiri wano essaawa yonna ajja kuba kikwasibwa. Nkusiibudde. Weewaawo munamukisa mulabye bana yabakubanga takutte essimu Babula. Mukama wange omukyalo ono poloti yagigula ddi? Poloti tuguza abantu bangi kati ngenda kumala kukebera ate oba yagula ku estate eruwa naye nga y'omu ku baklayantisi baffe akaluge kakutte kyenyinza okugamba. Omuntu atulaba ayinza kukola atya naye ku season eddako okufuuka omuwanguzi? Kati season eddako ate genda kubeera yanjawulo. Tugenda kyusaamu nti season eno ate tugenda kuddiza kwabo abatuwagira omwaka omulamba kubanga akalulu kano katandika mu gwa 10 ng'omuntu agula mu myezi egyo 10 January yakayingira. Niwe bannaffe bagamba ate nze yagula mu January ba mu gwokubiri mu gwokusatu awo mundeseewa. Kati season eddako tugenda kugamba nti aguze poloti mu mwaka yenna akeetabamu. Tegedde then ku December awo tujjaga hampers zokkaawo Christmas gifts naye ekyapa kyo nga kyo bonna baguze plot mu mwaka gonna ajja kuba alina omukisa okukola ki okwetaba mu kalulu ako kyekigenda okubeerawo season ejja ssebo. Tweza tuyanze lwakadde naye nyawo okutegeeza naye mukama wange mbadde nteesa buteesa kati ate ndowooza kati nze mba nfuuka ambassador. Amina ssebo oyanirizibwa kubanga ndaba mulimu okoze bulungi era ogusobola. Weewaawo kutere fine yaffe bwe tutambudde olunaku lwaleero bana batabula emyaka 3 tukolagana nabo program sumulwa tugenda tuga muganda wange omwaka guno gwakatandika wefunire poloti genda ononye poloti wano munasa ne bagambye weziri wa kiso gende wonna wegala okuzimba kalinayo nogamba njazimbe yo kalina bana batabula ate ttaka lya kyapa ate kimbani suka wano nange ndowooza waliwo kyapa kiyinza ogenda nakyo ekyange ojja kujja tuteese ssebo nga bw'olabye bino byonna bikyali byapa bikyali ku estate eyo tenaba kuggwawo erina agyetaaza ogirambula okulambula kwa bwereere ojja ntukula nedde tukumulisaako n'olaba bw'osiima ng'osasula. Akalango kagamba ffenna tugambe Tabula mbere bulungi mweraba. Okay, twagala okuyozaayoza omukyala eyewangulidde ettaka ery'ekyapa okuva mu Tabula. Twagala obbakubiriza bannaffe abo mubawagira ebintu byabwe biri legit ate kati baba baddiza ku mmwe bakasitoma baabwe. Kati promotion y'omwaka ogutandika ogujja etandikiddewo. Kale ndowooza ssaawa zino tuba katuyitemu ate waliwo kye tuzzaako tewali ndowooza. Kale obadde mulabi bulungi tugenda tuwumulemu katono program Zuuka n'Ensemba. Of course tugenda mu break then tugende mu Zuuka n'Ensonga. Nga lwaki sigiranga wamma Zuuka n'Ensonga mukibi yayingiddeho dda asobole okutwala wajja wano tutanga kuyingiza bulamu mu bantu balala. Nze gwe wasangawo nze nkukwata simulula twecce tuwe ndowoozayo